bano babbi babiri ba munju emu omu n'akaterekawa ne bandabye lukowe nali kunyemerezaako kagero kababbi abo lambulula omanyi oyita nnyo mu bugero edde nnyo waliyo abasajja babiri nga bali ku mitala egy'omuliraano ku mutala guli ne ku mutala guli ng'abantu b'omutala guli banyumya nti ewaffe eriyo omusajja omubbi oli omusajja tewali kyatasobola kubba ne bw'oba okikweseewa nga yebandabye lukowe naye nga ne ku mutala guli kuliko omubbi omulala nga yenna akaterekawa nga naye mubbi ddala nga naye mubbi kati lwali lumu ne bagamba nti ababbi abo basisinkane beerabeko n'akaterekawa kyeyava ava ewuwe n'agenda okulaba bandabye lukowe era bwe batuuka awo n'akaterekawo agenze bandabye lukowe nga nti ondabye nti ndi mubbi munno nti ye nange ndi mubbi bamuleetera emmere okulya n'akaterekawa bandabye lukowe agenda okulaba nga n'akaterekawo engeri gyatunuulidde ku experience gyalina mu bubbi agenda okulaba nga n'akaterekawo engeri gyatunuulidde sowaani gwe bamuweredde emmere erisa eri awo ategeka kugibba kubanga naye yali ategeka kugibba amumanyi mubbi munne entunula eyo ategeka kubba kibi ekyo mwe muweredde emmere kuba yajjayo ekibya kye ekirungi bakikola mu golodi mu zaabu n'aweeramu mubbi munne emmere naye ate alina gye yali yakibba naye agenda omulana talinamu kutya mubbi oyo katunuulidde kakati ate noono n'akaterekawa nagandi eryo eriso lyantunuulidde ategedde nti ngenda kubba essowaani eno ekitegeeza oli yali mutuufu nti ono yeetegeka kubba nga noono ategedde nti bantegedde kakati ono kye yakola bwe baamala okulya n'ayoza ekibya kye n'akiteekamu amazzi n'akisiba mu lusuubo n'akiteeka emitwetwe we ng'akitaddemu amazzi anti anaaba akijjayo amazzi gajja kuyiika muwulire emitwetwe noono n'amutunda nagandi yamugobezeza nagandi oyo alowooza simulabye ng'ategekaawo ekibya kitaddemu amazzi alowooza simulabye kuba yali amulaba naye ng'oli tamanyi nti amulaba kuba bonna baali babbi kakati ono bwe batuuka ekiro n'aleeta oluseke n'asooka anuunamu amazzi mu kibya nga bwagawanda eri megaggwamu n'ajjawo ekibya bulungi n'akitwala n'adduka ne mu nnyumba n'agenda eri gy'anaayita adda ewaabwe n'akiteeka mu mugga bw'ati wansi mutosi ono agenda ozuukuka ekiro najja n'akwata omubbi ono ekibya akitutte n'agenda oli okuba nti yasuzebwe yeekejja yali olwo ali mu tulo ono agenda omulaba ng'amulaba ettosi ku kugulu aga nti ono bw'aba agenda ewaabwe ayita wali mu kagga kati mutosawo wakwesa ekibya ng'aleeta ng'amupimako akati alaba ettosi we likomye kati ngadduka ku mugga ng'agenda asimba akati bw'ati mu mugga oli we babuukira omugga agenda okulira akikoonako ng'akijjayo ng'akyoza ono bukeera ku makyamu gamba munnange ngenda nti mala kulya nti mala kulya nti ngenda mangu nti mala kulya. Yes, ebigambo ebyo obiwulidde bulungi nnyo mukwano gwange gwe eyeekomera ku UG Updates TV yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza abali ku kyeyo abali e Bulaaya abali e Qatar abali e Dubai abali Saudi Arabia abali mu US UK abali mu diaspora mwenna abali e South Africa abali e Canada baganda bange bali ku mulirwano wano e Kenya mwenna mbalamusizaako nnyo banange mbagaliza weekendi ennungi weekendi ebintu bibatambulire bukwakugwe mukwano gwange ali eyo so nga era wetweteekateeka okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe nga tuliza mu mbeera esoboka mu mbeera eri nnomo awula gwe atanakuba nga osubscribinga kubiriza ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku UG Updates TV mu abasubscribinze mbaagadde nnyo mbeebaza ebyensuso nammwe abasharinze mukoze omulimu ogw'amaanyi abalayikinga mwebale kunyweza mayingo gano ag'enkulaakulana ag'enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza
mbagala nnyo mbategeeza buli kimu kye mukola kasita kibeera nga kigatta ku struggle eno gye tuli mu mikwano gyange, ntegeeza nti mukola omulimu ogw'amaanyi ennyo. Ebigambo ebityo mbiwulidde madamu Namboozo ng'agezaako okuttatana n'okubasiigira ekifaananyi ky'ababbe. Tuyina ababiri abo mugwe mukwano gwange. Kye mba mumanya mbaagala nnyo, mbagaliza wiikendi ennungi, temuvaako.